Ngenda soka kwebaza gwe nawe ne subscribing ano ku SMX Media nti webale nnyo webalire ddala ebintu nga bineno obeera togenda bisubwawo subscribing ano ku SMX Media so nawe atana kwera ngo subscribing kankusabo subscribing ano ku SMX Media tubane updates buli lunaku buli sawa story wejjira tugikolera ekisinga okubeera ekikulu stories zaffe tuziconverting nizibeera nga ziwewuka data aleme kubeera nga agenda mungi so gwe nawe nanyumira YouTube stories ezitatwala nnyo data ngenda kusabo subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ngo missinga updates naddala nga zino ebifaananyi ebyo byatandise okubeera nga bitambula olunaku olw'eggulo zaadde ziwulanga ssaawa 2 ez'ekiro ne tutandika okulaba ebifaananyi bya Rema Namakula ng'ali wamu n'omwami omulungi Hamza Ssebunya nga bali wamu n'omwana waabwe so ne ntegeera ku information ti olunaku olw'eggulo Dr. Hamza Ssebunya wamu ne mukyala omulungi Rema Namakula babadde kola omukolo ogw'obuyisiraamu ogw'okusalira omwana waabwe Akiika gwe nawe natali musiraamu oyinza okwebuuza Akiika kyeki oyinza okwebuuza ate ebyo ogwo omukolo nga siguwulirangako naye ng'omukolo gwa Akiika babadde bagukolera omwana waabwe ow'obuwala aliya Ssebunya nga yono bebi omuto Rema Namakula gwe yazaala actually yali November ng'eggwako December ng'etandika November actually subira mu November ng'eggwako awo Rema Namakula we yasobola okubeera ng'asumulukuka bulungi nnyo mu ddwaliro n'azaala omwana nera omwana gwe yazaala mwami w'omulungi n'amuwaako ku linnya lye n'amugamba mwana muwala wange ogenda beera Ssebunya ndowooza Rema Namakula yafuna erya aliya nga litandika na ddabo so mu kubeera nga baamuzaala nno omwana abadde tabangayo mu public actually neya n'olunaku olw'eggulo public ab'enganda be bamanyi face y'ono mwana muwala gwe bazaala omuto naye ffe abasigadde ba blogger ffe ate ba social media in-laws ne ba social media babikoze bitya ffenna tetumanyi face y'ono mwana muwala kyemmanyi it will be another day oba gujja beera mukolo mulala ogw'okulaga face unveiling omwana ono face ye angawo tumanyi mbu n'omwana waani n'omwana wa Juliana Kanyomozi teri yamumanyi teri yamumanyi face ye omwana wa Vinka yakavaayo ng'awezezza omwaka gumu okubeera ng'amutulaga face yali yamukweka face so kitera okukolebwa naddala mu ba celebrity nti omwana waabwe abaana baba celebrity ennaku zino eno babakweka kubanga paka kati face ya Taji omwana wa Juliana Kanyomozi tetugimanyi paka kati face y'omwana wa Rema Namakula tetugimanyi just recently ng'omwana wa Vinka awezezza omwaka gumu lwe yavuddeyo n'amupostinga face ye nesobola okubeera nga tugiraba kati omwana wa Rema Namakula tetumanyi tugenda mulaba face ye ng'awezezza myaka emeka so far tumumalira mu myezi 2 oba 3 kale obeera agigenze nnyo naye nga giri mu myezi 2 Akiika bagimukoledde olunaku olw'eggulo gwe mukolo ogukolebwa naddala abakkiriza mu ddiini y'Ekiyisiraamu okubeera nga beebaza Mukama Katonda olw'ezzadde mainly Akiika ebeera kwebaza Mukama Katonda olw'okuwa ezzadde si kuwa bugagga si kuwa bulamu si kuwa ki naye bw'okeranga ku makya ng'oli musiraamu naawe atali musiraamu n'okera ku makya nno Mukama Katonda n'akuwa ezzadde omwebazanga so eringanga shukuru kwegamba kubeera kusiima Mukama Katonda olw'okuwa ezzadde nera mu kubeera nga bakola eyo shukuru oba mu kubeera nga bakola eyo ogwo omukolo wabeera mwana wa buwala babeera bagenda kukwata endiga emu kisinza ku kikyofunye oba embuzi emu ogisaddaake oba ogisale ku lw'ekyo okusiima okwa Mukama Katonda okubeera ng'akuwadde ezzadde ery'omwana omuwala ate gwe obeera nga Katonda akuyambye n'osumulukuka bulungi n'ozaala omwana omulenzi Akiika ye oba shukuru y'okubeera nga oweebaza Mukama Katonda nedduwa nga we zigenda mu maaso munnange osalirako endiga 2 oba embuzi 2 wabeera mwana wa bulenzi so olunaku olw'eggulo aliya Ssebunya ye bamusalidde embuzi emu oba endiga emu saabaddeyo naye ng'omukolo gwa shukuru okubeera nga beebaza omukolo gw'okubeera nti bamukolera Akiika gwagendedde ddala mu maaso nera Rema Namakula wamu ne Dr. Hamza Ssebunya tewaliiwo kifaananyi kyafulumye nga feesi y'omwana erabise gwe nera akirina obujja beera ng'onkoze bulungi nnyo okukinsindikira waneno ku SMX Media nange ba SMX Media Kings and Queens sobola okubeera nga mbalaga ku mwana wa Rema Namakula ayitibwa aliya Ssebunya naye ekifaananyi ekyo togenda kisangayo wantu wonna okujjako ku abo abali close ennyo ne Rema Namakula nze kyenzikiririzaamu bakyensuubira nti nago gujja beera mukolo mulala ogw'okubeera nga batu unveilingira face ya mwana muwala ono mukimanyi bulungi nnyo kati ng'ono omuwala
Rema Namakula jali celebrity tata we celebrity bonna bali mu public figure batobe Maya Musuza ne Amal Musuza bonna bali mu public eye step daddy we Eddie Kenzo musajja wa amanyi nnyo mu linene gwange erya Uganda kyemmanyi ono omwana tajja uweza myaka gisukka ebiri nga tetunababera nga tumulaba face olw'ensonga ekisooka maama mukozi ekyokubiri tata mukozi ekyokubiri mutowe Maya nida Maya simanyi bunyo business naye Amal Musuza so Amal Musuza mwana mukozi akwasaganya bintu ne Jessa wamu ye ne mama we Rema Namakula mukyala mukozi akwasaganya bintu bya Jessa wamu ne byokuyimba Dr. Hamza Sebunya musajja mukozi tumumanyi bunyo nti oyo musawo step daddy we Eddie Kenzo musajja mukozi muyiri bi hustler akoze sente ze so nono omwana kyemmanya ayinza obutatuusa myaka ebiri nga atandise okubeera nga akola sente kubanga abaana abakoze sente nga bakyali baana bato tubalabye Muwalawabwe Bobby Wine Subi yatandika okukola sente nga nsubira wa myezi nga 2-3 obe nakale natandika okubeera nga marketing waliwo pampers yali marketinga mukuva mu pampa waliwo ebizigo bye yatandika okubeera nga marketinga nga mwana muto Amal Musuza naye mwana muto yatandika okubeera nga marketinga products za Jessa nga mwana muto toloza munne yabye ebifaananyi byonna by'omulaba nga anywa Jessa abeera wastinga time nedda mwana wato abeera ali mu kubeera nga akola baana bangi abato betulabe nga bakwasaganya emirimu nga bakyali bato kati ate ono kizzeemu ne wa Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula bali mu public eye nero ogendalanga kampani evudde egambe nedda ffe tulangire powder w'abaana bano batulangire pampers no batulangire ebizigo bineeno naye ng'omuntu gwe baagala okubeera nga abiranga yoli aliya Sebunya Rema Namakula si Dr. Hamza Sebunya n'ebisigadde ng'ebyo naye laffe wali ku SMX Media kye twagala so omwana ate tajja sobola kubeera nga alanga product ezo nga face tetugirabye okitegera bulungi nnyo that means face yo n'omwana muwala tusuubira mu bunnambiro okubeera nga tujja giraba ate nga Rema Namakula nga ye kennyini ali mu kubeera nga atugattira ekintu ekyawamu okulaba nga atuwa video ya akafeke ke basirikira ye ne Dr. Hamza Sebunya akafeke ali mu kubeera nga akwasaganya nkola ya video yayo esobola okubeera nga dropping out soon as possible ngenda kusaba mbyo subscribing nino ku SMX Media tujja kuba ngo missing updates na ddala nga zino gwe nawe naagala YouTube stories ezisatwala nnyo data gwe subscribing nino ku SMX Media ebisigadde obindekere naye kirala nkujjukiza ku talent empya gye tulina nino mu ggwanga erya Uganda mwana mulenzi amanyi okuyimba mwana mulenzi awandiika lyrics na n'olyanga zikutuddeko ku mutima tayimba kadongo kamu nedda gwayagala kadongo kamu Biesonyu ayimba music yali urban nirango no simulala bamuyita Phil Rhymes mwana munna Uganda ali best mu UK naye nga munna Uganda so muziki agukubira mu UK ne cutting across wali no mugwanga erya Uganda ngenda teeka link mu comment osobola gitapinga mu olabe music gwenkugamba olabe ekifaananyi engeri ekitukulamu ekya video ze zonna ziri ku YouTube channel ye ogenda laba muni ya video zaawukanamu ko neza wano banna Uganda olw'ensonga akazannyo kaneeno yagenzo kayingiramu nga akategera bamuyita Phil Rhymes osobola mugobera ku YouTube platform osobola mugobera ku TikTok Phil Rhymes osobola mugobera ku Instagram Facebook byonna akosa Phil Rhymes so osobola mugenda no following akoba se kino checking out on his YouTube channel osobola okulaba ku waka gwenkugamba MSSMX sign out.